kakati ekiri ku TikTok sawa zino ye video etambula ey'omukadde jajja w'abaana omuntu alina n'abazzukulu gwe baabalidde ogende Saudi Arabia. Sisubirayo muntu yenna ali ku TikTok atanalaba video eno. Omukyalo ono mukulukulu era video ziri mu kutambula nga bamubalira. Ayinza n'okuba agenda ndowooza tomorrow today. Agenda Saudi Arabia era entegeka zonna zaawedde. Bamaze dde okumukebera omusaayi, bamukebedde amagumba, bamukebedde pressure, bamukebedde buli kimu kyonna ng'agenda Saudi Arabia. Omukyalo ono omukulu akaddiye njagala bannange okutuusa okuba omulanga nga sinnoogera kigambo kyonna. Bagenda kukwata okutandikira ku kampani eyamututte, okutandikira ku dokita eyamukebedde, okutandikira ku yamuwerekeddeko genda ku kampani okubeera ng'asaba omulimu gende kule Saudi Arabia. Bannange tukimanyi nti embeera mu Uganda esusse, tukimanyi nti embeera eyo kyera enyiga, naye teri muntu yenna especially nze amaze okutambulako amanyi oyo omukyala bw'agenda Saudi Arabia n'asala okuva e Uganda muwadde wiiki 2 nga tasobola na kulaba. Kampani yatutte omukyalo ono begenda otwala omukyalo ono bannange mumanyi bulungi nnyo emyaka gy'omuntu alina okugenda Saudi Arabia. Mumanyi bulungi nnyo amaanyi ageetaagisa omuntu okukola Saudi Arabia. Omuntu asobola okwewuuba mu nnyumba mayiro 5. Abaana bakola Saudi Arabia entambula gye batambula mu nnyumba bwakkirira bwayambuka bwaweta bwakola ki osobola okuzigatta nga ziri mayiro 5. Oyo mukadde agenda kuzitambula atya? Abawalabu tebaagala muntu awummula, tebaagala muntu yeebaka, tebaagala muntu alina ddembe okulabakawo ng'onyiga essimu. Kakati no y'omukyalo bwavu bwamulumyemu ndowooza ye agamba no, kakati ye chance. Tugenda kutandika okukwata buli omu yenna era temusazeemu fayiro ye. Twakoze dda research ne tutegeera kampani egenda omutwala e Bweeru. Please embeera ne bwebambi etya oyo omukyala bagenda kuzza mulambo in less than 2 weeks. Nga bawalabu bamaze ddo mutta. Sina kindi nga babala kumugjamu bibumba. Kuba sisubirayo muntu director wa kampani ategeera ayinza kukwata mukyala maama wa muzaala ng'alina n'abazzukulu n'amukwata n'amuzingako mbu amutwala Saudi Arabia kugenda kukola. Saudi buli omujja amanyi. Saudi erema n'omwana w'emyaka 15 ng'ate gye myaka gy'amaanyi. Please abannannyini bitongole bitwala abantu ebweru do the necessary. Mukole ebijja mu myaka gyammwe, mwagala nnyo okukola ssente n'okukola amawulire ne leero mwakubye kafu. Bagenda kukwata CID headquarters already omusango twaguguddeyo dda. Bagenda kukwata buli omu yenna n'abo abaana baba bamuwerekedde abatalina magezi abatategeera oba emyaka gikole Saudi.